batikinga nimbaleka mubakube ngembwe kale engombe yonna bakutenga boksi okulonda naye ng'ekakasiza ddala nti erina kuteekawo obubbi obwakkondo obutemu kuba bw'otunuulira kati kye bakola abajaasi basibye ennamba z'ebidduka bazitaddeko ebiveera bali mu katosi bakuba batiikinga bokisi eng'ombere wonna babasibye ne baconstable batiikinga nga bwe baagala. Twagala okwebaza poliisi ezze naye wejjidde nga obudde bukoze eki buyise nga baakabba polling station 6 naye nga bagobako bantu naye weewunya eggwanga kino otunuulira emmotoka nga bazisibye ennamba ne basigala nga zitambula zitulako bajaasi nti tuli mu kulonda ffe tuzze okutuukiza obuvunaanyizibwa naye tusaba akakiiko k'ebyokulonda polling station zonna ezoogeddwako nga bazze ne batiikinga n'olaba nga batiikinze bali 3 naye nga abalonzi bali 209 bazisazeemu kubanga omanya nti ezo bubbi obuwedde emirimu. Ekigendererwa kya gavumenti ez'ebitundu kwe kuba n'abakulembeze abagenda okuweereza abantu baabwe. Eno tukola saaviisi byaffe kasasiro, nguudo, mazzi, masomero ebikwata ku muntu owa bulijjo. Naye bw'olaba kati ekiriwo ng'emmundu ze zitambula eno mu byalo ku ssaawa eno oggwamu amaanyi. Era nva wano tugenda Katosi ate kati gye bagambye drone gye zikkiridde okubaako be zikwata abalala. Wano mu Kigombya chairman waawo bugenza okukya ku ssaawa emu ateekateeka mu meeza naye nga bamaze omusimbamu emigwa. Tesimanyi ba chairman be NRM bamukutte babireke bagambe nti okulonda kwonna tukulekedde ekibiina kye NRM. Nganze bwe nakireka mu mukono ne bagamba nti okutimba ebifaananyi wano mu mukono mukulekera ekibiina ekiri mu buyinza begazaanye tumanye nti ensi tekyaliko bantu balala bateekeddwa kugibaamu. Naye kyannaku nnyo era tukivumirira. Twebaza abaana bakyagumye ebitundu gye batannajja naye nammwe ebitundu ebirala tubategeeza nti ababbi bajja. Era mmwe be agent olina okulaba nti bw'oba okutte DRA form ate tukuwadde omuntu omulala agiddusa kubanga agabbi nayo gajja kugibba. Eno gye babubbye tumanyi nti Electoral Commission ejja kukola omulimu omulungi ezo ssente zisazeemu kubanga emanya nti obwo bubbi. Tubaagaliza okulonda okulungi naye mwekuume nga tuli mu gatemu. Wanyawo erinnya n'eddoboozi Thomas Atine Labbeera wa NUP district level ebiri Nsuube Kawuga na Mayor Anthony Ward. Wano wetulondera wano wenyininyini hotspot ya National Unity Platform abantu bali so disappointed in the results ezafuluma akakiiko kezalanga nga bayisawo ekibiina kiri ekirala. So abantu bavuddeyo balaba importance y'okulonda tekyalina mugaso, so bawulira nga tebasobola kujja bajje balonde nga twagamba amanyi gali mu bantu, abantu bebalonda ebyabwe ne balangirira ebirala. So abantu bawulira nga tebalina importance ya kulonda, onoojja n'olonda ekintu kyabwe tekiyitamu. So ekizibu kye tulina nga ffe abali ku LC5 n'abagenda okuddako wansi ku mitendera emirala, abantu tebakyayagala kujja kulonda. Yesewo sookera ddala Electoral Commission erina okukola omulimu munene nnyo ogwa sensitization. Ne bakandidates abalala bonna balina okujja ne basomba abantu. Kati balina kikola manual, basomba abantu baabwe, abawagizi baabwe bajje balonde baddeyo. Batakikola bwe batyo
olugenda kusigala nga tutandika eriro okukola. Linda Peterson nga ndi wano ku polling station eya Basima Kikooza. Tanaapira abantu ejja mpolampola bazze tebajjumbidde bulungi nnyo nga luli ku presidential election, naye nga bagenda bajja kwebata mpolampola katulabe ensaawa zinaawerera oba banaaba bongedde ate okwala. Naye era kati police station eno tulinawo abantu abawerera ddala, erina abalonzi abawerera ddala nga 305, naye twakalondesaako abantu nga 7 mu ssaawa zino. Tewabaddeewo mbeera yonna yakabuyo konna ebadde bitambula bulungi nnyo, naye nga bajja mpolampola. Disitulikiti y'e Mukono alonda wano ku kyajja Ssenko esanga Omukono. Ndowooza ensonga enkubiriddeko abantu obutajja bungi, waliwo emigo gyali mu kalulu kali akaasooka gaviiriddemu okugamba nti bayinza okujja ne balonda mu kano akalulu era ne kafaanana nga kali akakola ki akakaggwa akabwa pulezidenti n'ababaka abalala. Ekyo kyamazeemu amaanyi. Ensonga ereetedde okubeera nti abantu batono bo balaba mu kitundu temuli bantu essimu kyukakyuka neetasoboka kubaawo essimu. Okay. Wanyanza Fatima tuli wano mu kalulu k'e Mukono ekifo polling station eyitibwa Basima Kikooza, era nga ebyokulonda bigeza kugenda mu maaso naye nga abalonzi tebatuwa amaanyi, tetumanyi kiva ku ki, naye nga agayitagana mu kigo gagamba nti abantu tebakya amaanyi gaabagwa ag'okulonda ne balonda kisigala kyekimu. Naffe kitwebuuza era n'okunoonya ba witnesses kibadde kizibu, abamu tunoonyeza nga banoonyi. Naffe tukyebuuza ebyokulonda byonna bikyagenda mu maaso bani abanaalonda. Waliwo akalulu akagenda okuddako mu maaso awo, ngako tetumanyi abalonzi banaavaawa. So awo tukyasimbye amakanda, naye nga ebyokulonda byo bigenda mu maaso era tukyagoberera amateeka paka ssaawa zinaawera 10 era gavumenti bweragira tujja kuba tugalawo okulonda. Okulungiza mu bitaano bwenjogerera tunawezaawo balonzi 10. Percentage ekyali nnyo wansi era kati bwenjogera bali mu balonzi nga 5. Bali mu balonzi 5 mu 5. Ekyo kiri kutambula.